futta biki really can you nonga jangu buzi Jango ate ku myaka egyo bazeeyi baffe bakuzeemu ku myaka you have to support ni baba muvubuka we support them in a different way group abamini obumu buno buliwo it is for kukulaakulanya abantu okitegeera kwekulaakulanya. Mzee Matovu abadde atuwa engeri bo gye bawangadde mu music ne balwamu okutuuka ku myaka gye batuuseeko. Olowooza oba otunudde abavubuka abato banasobola okutuuka kwegyo emyaka nga gye beeyisa mundo? Ebyobuwangazi Mukama yabigaba tomanya ani ng'omukulembeze w'abayimbi ebigenda mu maaso social media wakati w'omukunja ataseera ne maama obimanyi? Sibimanyi. Biriwo omukunja ataseera avayo ali mu mbeera mbi nnyo mulwadde naye agamba nti maama alima nalabako ka video ke basindika mu group y'abayimbi but he had something that looked like a chicken pox or something. What are the doctors saying? What is the doctor's report? Yagamba eddogo. Doctor's report egamba ki? Sijja genda nnyo byesitegeera nti nga ndebe ku doctor's report. President olowooza lwaki okweraguza kati kususse mu bayimbi? Nze seeraguza. Papa, omukulu Prince Hawe bajjayo ekivolo kye n'amaani bakita. Yapostinga ku WhatsApp n'agamba diibi ya Kenzo eyise. Ennaku kusinga lwaki yapostinga bw'atyo? I don't know. Simanyi lwaki yapostinga bw'atyo kuba kati diiru ki? That is the question. Kiraga nti walinga gwe wali mu kintu sinzira kuye shoyo kugisazaamu. Nasinza college ate nze ndi security. Nze am I the one who deploying? President, ebyobufuzi biyuzaayuzaamu abayimbi bibasikasika liri puzzle week namba babimazeeko okuva yayimbe Mubende. President osirise. Nze ndowooza liri puzzle simanyi na nsonga lwaki abeera mu bintu ebyo. Talina muntu yenna gw'alina kunnyonnyola lwaki akola byakola. Here we know an explanation for what? Kuzinga naye kimunyumira obanga tamanyi engeri ya kihandolinga but really ani amufuga? Ani amuyimbira? Ani amurekodingira? Really masiraba nsonga lwaki yennyonnyolako. Buliwo ebintu ebyazizonyiza biri puzzle nga n'oba agamba waliyo abaana n'ebyana agamba nti waliwo gye yali alina ogenda performinga omukulu w'Emagere abeerako ku bivulu ebimu naye kyeyagaana okujja ebeera nakola statement genga mu baana mulimu ebyana n'abaana. My dear, nze ndi mu nsi ndala nnyo kati ebyo sibiriiko ebyo. I'm here to make money out of my business. Katosobola nze kuddawo okuŋŋamba mbu ate wano oyimba wali toyimba bugwani era ng'otandika otya. Naye kati oli bw'abanga ye alaba waliwo abantu abalala balina omusalirawo mu mulimu gwe then ebyo bibye. Bwe banatandika omukuba obucupa ku stage ng'ani abumukuba? Abalowooza abawukanya n'endowooza ye ng'amateeka gabakolako. Abantu ababeera mu crowd abangi asobola omanya nti ono eyankuba kati. Esobola omanya kozi nga crowd yonna era ne bweba crowd yonna naye bukasuka naye basobola ogisiba. Tebasobola? Tebasobola? Recent waliwo nawe wakola performing oli n'akasuka yakasuka chupa yakasuka ki omumanya sebo. Nze nagamba abawagizi bange abasembedde nti bwe mulaba yayita kasukira nze yali akuba bali mu maaso mu batuule naye nga bateekamu enfuufu kati akasuka agamba ab'e maaso batuule naye nga oyinza okugyamu omuntu eriiso. So ne ngamba nti banne bwe wabawo omuntu aliranidde oyo omuntu ayagala okukozesa effujjo naawe oyinza okubaako engeri gy'omugamba nti kakkana. Wawa abagamba nti nno abakaniga obucupa bakanige bafune engatto engeri eyo.
ebyo byakasuka nfuna engatto sibiriiko. Anyway, bino byonna bye mulaba mu industry sometimes it is planned. Abantu abamu baagala industry ebe ya buvuyo bayiseewo ebyabwe. Teriyo muntu yenna ayinza kupushinga nakuwagira abantu balwane nga talina wabafunira. Osanga abo abawagira abantu okulwana bo balina wabafunira. Naye nze sikiwa lwaki omuyimbi abakola omulimu gwe gwe n'otandika okumuddaawo n'omujjonkera n'okola biki byakyalo. Yes, nze obubaka bwe nnyinza okuwa abayimbi, guno omulimu gwammwe teri ajja kukubeererawo ng'enjala ekuluma. Kyandibadde kirungi n'olwana nnyo okulaba ng'omulimu gwe gujjamu ssente osobole okuguyimirizaawo naawe okweyimirizaawo. Bw'okwata bannabyabufuzi n'obasembeza bakutegeerere ng'era bye basalawo ky'okola oba weeziika. Kubanga sayidi ezo zombi eno evuganya ginne. Bw'oba ogamba nti gwe oli activist, you belong here, then belong there. Naye bw'oba ogamba nti nze ndi muyimbi ndi wano okukola mulimu gwange, eno yimbayo n'eriyimba. Abo aba-affiliatinga nti I just affiliate eri saagala naawe kola ekyo. Oba okitegeera. Buli muntu akole kyawulira kyayagala. But me, I will advise people to always serve both all parties. Buli omu musavingi bali bawagizi bo. Abawagizi abakiteekamu effujjo mu basimanyi bali mu struggle simanyi they will do what? Then they will be challenged also. Ekityogerako kikyasoboka omuntu okuba nga ayimbira sayidi zonna bbiri. Why not? Lwaki abataziyimbira? Bayi ensonga emu. Ogende lwaki tulwana oyimba naddala n'emagere n'oyimba? Why not? Okuggyako nga bali baganye okuyita. Naye bwe baba bakuyise nga really bakuyise, why don't you go? Era bw'ogendeyo ne bakolako effujjo nga amateeka gabalamula. Okay, President, ensonga ya copyright etuusewa? Ensonga ya copyright nayogeddeko ne Honorable Mao. Nja kukeerayo ku makya sooka mpeeko ku draft ya passingibwa cabinet mpitemu ne bannange mbasharingireko, then tulabe nga ate tupushinga process ya parliament but bitambula. Okay, tulaba nga abaproducer Daddy Andre ne Dr. Bray ate mu kasaako ke kamu mulimu abayimbi abeekubiddemu ne Nwaji ne Pretty Banks era z'ensonga ze zimu eza copyright. Nga beekubira ki? Mugenda mu kweweereza ebigambo ebisongovu nti omu yakwata mu beats za munne n'abanga ayoza mu luyimba lwe. Ensonga ezo copyright bw'ejja n'akoma olwawo abantu tebagenda kukwata mu nnyimba z'abannaabwe. Amateeka gajja balamula. Mr. President, tukwebaza okuteekawo jam session tusaba tubuliifingeko enteekateeka zigenda kuba ziteeza omwaka guno. Tugenda kugoinga extra mile apart from performing for stage tulabeko association ez'enjawulo nga ziriko mu community eno kuba community ekwebaza okubasembereza abayimbi naye mulimu ne community ey'emisana eyali yagadde okuba nga ekozesa opportunity eno okubanga baserebo bali mu kitundu kyabwe tubasuubira okukolako ku charity oba outreaches awalango ndi wano mu kitundu mumuli kindi mu ggwanga lyonna. Yes, tulina mental health department ng'omwo mwe tuyita okukola CSR okulaba nga tutuukira omuntu we wansi n'okuba kwetuyamba yande. Through that department tujja kulwana nnyo okulaba nga tusembereza abantu be wansi omuyimbi this time around nga taze kuyimba but to sensitize for health, for mental health, for good cause. Ebintu by'amawerekere twabimanyi twalina BET abadde mu Grammys nga bafirika bali mu kategori emu tebakyabawuliramu best afrobeat best album piano ati bali mu poti emu kiba kiti etunyumire kufu babitegeera tulina kulwana kulaba nga naffe abafirika tufuna ezaffe otherwise bali we banaatusalirawo bajja tusalirangawo nga bwe baagala kuba kyabwe antiro nga twekoledde ekyaffe. Buuza kyoyagala. Okay. Leero tubadde ku UPRS abakulu abakulira omubadde mwami Nkooyo oyo bavuddeyo nga bagamba nti bagenda tandika okukwata cover band b'abaana bayimba ennyimba zammwe mbu banasooka kusasulira nnyimba ezo kuziyimba ate ng'ezo ennyimba mwezi ezabaleeta. Nze ndowooza one UPRS yeetaaga ne consulting ku bayimbi kitegeera ne bawulira views zaabwe ku ekyo then ne band zeetaaga ne zifuna consent
okuva eri abayimbi abo tie we are so and so tuyimba ennyimba zo tuwe olukusa sign here so that tebatataaganyizibwa oba baba basobodde basasule oba okitegeera because but I know copyright ejja kubanga erina engeri gyerambula ensonga ezo sezetaaga kukwata n'amaanyi. But another thing, on another hand, I need to listen from both sides, UPRS and then the band, the band owners. Then from there, I can tell you from my informed point of view. But for now, I can't talk entambulira. Okay, thank you, boss. President, tusakuza abayimbi zitambula zitenda. Entya? Sako. UNMF Sako, basically. Yes. Tambula bulungi. Abantu abamu manyi beginning, teri beginning nyangu. Twatandika nga beginning ikaluwamu kuba buli omu ebintu abiraba bulwe. But gye tuli mu kugenda olaba nga abantu batandise okusumuluka. Okulaba nga ate bateekawo embeera ennungi. Omuyimbi yali yanjagadde okubyegattako bisaanyizo ki? Ebyo olina bibuuza ye, nze simulinako buzibu. President, obukulembeze mu bayimbi bujuddemu enjawukana. For example, Federation tulaba neewuma. Awuza ki ekitaagisa okukolebwa okubeera nga mwegatta okutwala music industry maaso? One, abayimbi kye balina okumanya nti it is very hard for sometime to be united nga abantu muli b'amaanyi. Buli babalaba nga muli mufo kyekimu ebiseera ebisinga bayinza kuba sabotaginga here and there. Eri abantu abawula abantu, eri abantu abalina envy, eri abantu abalina politics, eri abantu. You don't need to listen to whoever say what. You just need to look at the real cause. Okwegattira awamu ne mwekulaakulanya oba okitegeera. Abantu ebiseera ebisinga bagamba mbu ate gavumenti olina okukola nayo. Olina okukola ne gavumenti. Omuntu akugamba tokayagana ne gavumenti abanga akugoba mu maka ga maama wo. Gavumenti olina okukolagana nayo kubanga yekutegeka. Bwe muba mutambulidde wamu nayo kitegeeza ejja kuwa kino naawe ogiwe kino mukulaakulanye eggwanga. If you part ways, ebyabo ba politician ani ajja ani ayagala okudda mu bufuzi ani ayagala ovaamu tebitukwatako. Ffe tulina kwegatta ne tukolagana ne gavumenti eriko ng'ejja bwetusanga. Era wenyi bwetwala bidali enzikiri n'omuntu gwabadde akola naye embiranye fikigaza twalabye nti mulina ebavudde ne beegatta. Kyekisinga obulungi. Bye tulwanirira bye twagala okulaba nga ensi etambulira mu kwegatta n'abantu basobole okuba nga beekulaakulanye. Kyetaagisa President okukola okubeera nga abantu bano bagatta ne babeera bumu tugeze in spite of their political differences. Abantu beetaaga sensitization kubalaga nti no politics talina bakwatirako okuggyako ng'olina interest eyesimbawo. Naye omuntu ng'oyimba buyimbi tolina biyingiramu ebyo. Bwegenda osaavinga abantu buli alina ssente akuyita omusanyusiza ababe tutambule naye buli we banaddamu ebyo bagenda fu obwavu. Okay, President akasembayo era mu bufu obwo bwennyini olwa politics. Abayimbi nga bajjumbidde nnyo okweyuna okwesimbawo mu byobufuzi. Era nga mu byo nalabye mukwano gwo Kalifa Aganaga addayo kunona kiki addayo kunona kaadi ya kwesimbawo nga MP. Kikyokyogerako ekyo. Buli muntu gyali mu paalamenti eyo okuviira ddala ku badokita basawo ba inginiya n'abayimbi baba tewabawo buzibu. Akasembereyo ddala President nga tumaliriza wakubye essaati. Honestly ndi mu kurushinga processes eza copyright ziggwe nsobole okuba nga ate nzire ku stage. Ndaba requests nyingi ennaku zino ku internet okwo bansindikira buli bantu basaba show. Eka tusabe Mukama atusaasire tufunzeeko. Maybe you never know.